tugenda kugitandikira lema amulabe lema yabadde nga sakozi mulabe jamani sakozi walire matavaawo era ndani bali butola ejamani kabani kungatto mbo yamugambye ekyamututte ne Amazon kumwanjulira lubuto mbulema ali lubuto anatero zaala mbwagadu mwange ekyoliko mwate uli wabeera olubuto akuba ennyimba ennungi anaerema yeyagaliza lema namulabye naye nga nokalema kalungi nagenza okulaba muganda waffe naye mondi ngaalabikako katono ate bamukkiriza ssebo omukwasi alingizawo bulingiza n'afubutuka ensawo tokkirizibwa mondi ngaalabikako katono tokkirizibwa omukwasi w'ensawo okubeera mu kamera takomonga akutuse omugongo namulabye nga ekiro ayinza okuba embula eno gyabula esimu akubaza kiro emisana aba akola ki emisana oba akola ki okay namba emu ensonga ezitambula ze tugenda okuba nga tuyitamu mpola mpola ndoza tusookere ku nsonga z'omugagga nannyini wa KI ye KI siyeyo ya omwami ono mabega keeri atwawulira ensonga ze nga zitambula bagamba omukazi yakolagana n'abavubuka abamu ne bawamba omuzeeyi oyo era n'omuzeeyi akibeerako obujulizi n'agamba omukazi ankuba era atulaze omutwe oba wagulabye nti omutwe omukazi yagutuusizza ku ekyo so eno emboozi twagiwulyako emabega yonna bwe zeeflowinga bwe bitambula naye ndoza tubaire tunagiwanya ate ekyo naye kasa kyatuuse ekya kooti okulagira abaana bagende ku ddya emirimu mpozi twasooka ne tuwulira omwami ono emabegako eyo ng'ayina endooliito n'omukyalo oyo twamanyako nti omukyalo oyo yaleetako abantu oba oyinza obayita abayaayo oba abaniga oba abajambula ne bawamba omusajja oyo ne tubimanyako era tumanyi engeri abaana be gye baakolamu potolo okusobola okununula omusajja oyo abaana be yazaala mu bakyala abalala okusobola okugyayo omusajja oyo omwami oyo senga oba omuwuliriza emboozi ye akunyonyola bulungi n'agamba omukwano guno gukozesa ensobi n'otuuka n'okuwaayo ekintu kyolumu kyotaali waddeyo ku lw'omukwano naye ng'olumu omuntu omwesize ate ng'abantu abamu abajje mu bulamu bw'abantu ng'aba Profesa Kateregga njagala tukkiriziganye nze naawe Duncan babeera bazze kubala ssente abamu weewaawo wabeerawo ababaagala naye abamu bajja kubala ssente omusajja wa myaka 6 n'okusoba oba 7 olumu ayinza okukwatagana n'omukyala nga wa myaka katugamba 3 weewatyo kitegeeza yamufuna nga wa 2 nga yalinga mu 5 mumbozi namudda agamba university gye yeesibako erina emyaka 25 kyokka ng'ate ku university eyo ng'oledde yakateregga oli kwe yasomera omukyala kyokka ate agambagikola bonna ate kwe yasomera ng'oledde yoono kakati omusajja ayinza okunyonyola ebintu naawe n'owulira ng'obwongo bukoze eki butabuseemu abantu abamu mu bufumbo banonya kye bafuna kakati ate waliwo abajja mu bufumbo nga bo baleese mukwano ontegera kye nkugamba kati bw'otunuulira omukyalo ono yayinza okuba yajja mu bufumbe wa mwami Kateregga nga yaloonyeza byanfuna Kateregga ayina ki ekyali ku ttebo era kubanga bw'oba otunuulidde omanyi ngenda kubuulira saagala nnyo olumu kwogera nga nzizika ku mawanga kuba abantu bonna abamawanga ag'enjawulo basobola okukyuka ne bafuuka naye abannyinaffe olumu abava eyo emmanga eyo bo bakitwalira ddala nga obutonde bwabwe kyakulwanyisa kyabwe okufuna kye balina okufuna abamu obutonde bwabwe kyakulwanyisa kyabwe okufuna kye balina okufuna abamu era oyinza okusanga omuntu nagamba nti nze ndi muyimbi oli muyimbi wavaawa ja nze nazaalibwa Kigali gye nava ki naye ogenda okulaba fokasi ye teri kuyimba okitegeera so nga ate tekiti kuwa Kigali yekka asobola n'okuba nga yazaalibwa Nakawuka nga waawano naye ng'era fokasi ye ku mulimu gwakola laba si kweri ye ali ku kimu okukozesa omubiri gwe okufuna kyayagala kati atuuka n'akuzaalamu abaana naye nga tabakuzadde mu lwakuba akwagala bwe naamuzaalamu nja twala kino bwe muzaalamu nga nkayanira wano nnyumba gye yampadde okubeeramu bwe muzaalamu nga nkola bwe nti kati omululu gw'ebyenfuna
gutuusa abantu mu bizibu bingi ne gutuusa olumu n'okutemulwa abaagala baabwe twakiraba wano Kasiwuukira nga beewaako obujulizi omukyala wa Kasiwuukira waliwo n'omulala beewaako obujulizi mwannyina w'omukyala beewaako obujulizi ne tuleta n'abatemu ne balambula ennyumba ne tubula engeri ey'okumuttamu ne tusalawo tumuteegere mu kkubo nga n'emmotoka eyamutomera ya muganda wa mukyala kyokka omukyala gwe twogerako ng'alina mu Kasiwuukira abaana abo si bataano bokka ng'abaana abo benjogerako buli kizimbe buli omu ekyakimanyi nti eyo kalina yange baali babe era ne batuwa ensonga eyali ennafu ennyo mbu yali ayagala kutta mwana wange mulala yalina ebintu kati netubuuza yali ayagala kutta ate bakulaba totuuka awo ate bakuzizza kati nosanga ng'abagagga waliwo wano omulala yatomera bbawe ku geeti nzigulyawo ku geeti awo n'amutomera intentional kamera zaalaga okiwulira n'amutta kakati bw'otunuulira ebintu ebyo engeri gye bize bitambulamu so tekiri ku sayidi y'abasajja bokka waliwo n'abakazi abafuna abasajja abafuna abakazi abalina ssente nga tamwagaliza kirungi amwagaliza butya bw'avaawo bw'amugaa nti genda ongulire wana amugulya poloti ya mpewo okiwulira kakati bw'oba otunuulidde bamwami Kateregga era nze nkubiriza abasajja abagagga abo weewaawo tetugaana nti buli muntu aba ne kyayagala mu budde bwakyo naye abantu abagagga nga bagagga wadde balegendereza nnyo abakazi be bafuna oyinza okufuna omukazi kaalaala naye nga minsoni gyakuyinako takwagalangako kati olwaleero baatuuse n'okusala nti n'abaana abo bakeberebwe ab'omukyalo ne yakuba Profesa omutwe kooti yasaze naye wetteeka bakeberebwe kubanga jjukira Profesa yeemulugunya era kyekyavaako emberebeze eno yonna nti abaana bano be yazaala mu mukyalo ono kiraka kuliko abatali babe okusinza ku mpisa gyakola ki otawuliriza mu soose eno gye yava omuvubuka omu eyali mu lukwe lw'okuwamba Profesa bagamba yali akiika ew'omukyala kati Profesa n'atuuka n'agamba nti abaana bano bakeberebwe kirungi kooti yasaze ne bafuna oda okuva mu kooti ne bagamba nti abaana bakeberebwe abaana mukeberebwa ng'enkandaga erinnya eri okukebera abaana omukazi yasalawo nti wakiri Profesa afe ng'abaana tebannakeberebwa kakati olutalo lwonna lwavaawo nti abaana bano tubakebere si beesize bulungi ono ng'agamba okubakebera wakiri ofa kakati tusooka ne twebuuza ddala kweyo omukyalo ono yali ayagala Profesa ono oba yajja ng'alina ddiiru gy'abala omanyi ngenda kubuulira abantu abo b'enjawulo gye balina ku bantu abalala lumu abantu abo munaye bajja ne bafumbirwa mwami Duncan n'afumbirwa mwami Duncan ng'ate alinayo boyfriend we ow'e Rwanda oba gw'abadde ali naye bakyala buli kaseera tebava waka batera nokyaza basajja naye bw'otegendereza nze nyina omusajja omugagga sijja mwatula linnya kubanga walinnya yannyumiza naŋŋanda muwasa naŋŋasiriddamu yaŋŋamba bajja okukyala ne baŋŋamba nti akalombolombo kafe abagenyi bajja basula mu kisenge nange ne ngenda mu kirala n'agamba nagenda okuzuukuka ekiro nga kibakola mukyala wange n'agamba bw'atyo ekirungi yali apangisawo obupangisa nga yamusasulira maka yakwatamu ngoyeze ku makya n'ayitamu teyaddayo era ngamba naga abantu abo bazibu nnyo kati abantu abo yasobola okujja n'afumbirwa Profesa Kateregga ng'alina boyfriend we najjanga ng'omuko buli kaseera nga mwaza Jemini yena n'amwagalira awo n'amuzaalamu n'abaana tebakirinako buzibu si omunole w'omu Amerika yaza gwe baaza webale nnyo omujjukira yatwala omusajja yatwala omukyala n'amugamba nti nyina bulaza wange n'agaya bulaza wo nti ne babeera nga banyumya bulaza ne bulaza n'amutwala abaana bonna be yazaala mu mukazi bonna ba bulaza sekuli wa dogu ow'omusajja ensonga za Profesa Kateregga ziri nnyo wano ne wali era Profesa aba ayogera ebigambo byatulaze omutwe ng'omutwe mukoonekone naye omanyi ebintu by'okwagala bino byetaaga ennyo okulowoozaako nga obadde obirabye olw'ensonga nti abaagalana gye bava ne bwenkana asooka okuggyayo omutwe y'asooka okwogera bw'abadde ayagala ekintu kyonna oba kirungi oba kibi
oba kya mazima oba kya bukuusa. Kati kibeeri ggwe okusengejja n'ogamba ddala kino kiri kitya. Nze bwe natulidde ensonga za Mwami Kateregga, ekyasinze okumpisaamu obubi era nenkuba Mwami Kateregga ebituli ku ndowooza yange ti Mwami Kateregga bw'oga nti omukazi ankuba, omukazi okutuuka nti omukazi ankuba, Mwami Kateregga awo yasuse n'alaga obunafu. Oba okugamba nti omukazi akola ki? Yagambye yamukubye ddi? Ye yagambye ekintu kyagambye nti omukazi ankuba asusse okunkuba. Omanyi nti Mawonasanka ekibuye nga wali omusajja aleese omusango omukazi ankuba. Anti abo abasajja bwe batyo kyetugezaako okwogera nti bw'otuuka okuba nga omusajja omukazi akukuba nga kitegeeza ggwe n'okuzaalamu bajja kuzaaliramu abaki. Kubanga amazima amatuufu natulya Mwami Kateregga emyaka gye, erinnya ly'ayina, ettutumu n'abaana. Bw'okeera n'ovaayo mu kufaanana nti omukazi abadde ankuba okufa. Abadde akukuba nga ggwe ye yakuwasa. Y'ayina obuyinza oba kiri nga namutaga nti abakazi naddala oli bw'alaba omukazi ng'anyirira nnyo yaggweramu ddala n'afuuka omuki. Kakubanga njala butegeeza nze kerijana ndi omukazi ankuba. Okubanga nze naawe oyongeranga bwomwezi kunkuba kasoogamba ndi omukazi ankuba nakukuba olwaleero nakukuba luli era n'osigala n'otambula naye. So nze ndowooza kyandibadde ky'amakulu abasajja okubanga musigaza obusajja bwammwe ne musigaza amaanyi gammwe. Omukazi ne woba omwagadde otya ng'olaba akutyoboola otuuke n'okkubwa lwaki oba tomugoba n'akuviira. Kubanga ebiseera ebisinga olaba DNA zino zijja abantu bamaze kubaako basobagana. Kubanga natunulidde abaana Mwami Kateregga bagamba okukebera nga bali mu myaka 3. Bali mu myaka ameka naye mwana omugucowagana wano ng'olabira abantu batatu kugamba tukebere n'abaana bali naye nga wali babadde bakola ki? Batambula bulungi era ng'ensonga zaabwe zikola ki? Zitambula. Naye nze nsuubira omusajja yenna gy'oli ng'olina omukyala nga wamuwasa ng'akukuba tojja mu kamera kugamba nti omukyala akola ki? Gwe wennyini oba omaze okuvaako obusajja bwo. Omusajja bamuwamba. Anti wuliriza Duncan, nze namulabye omusajja ng'ayogera ebintu bye yasembereza nnyo ekintu ky'okukuba. Nze mbadde nsaba busabi omuntu yenna ng'ali eyo bamukuba nga gwe obanyuka bakuba guma n'okukukubako ofiireeyo obeere mu bizibu ebyo ebyokukuba bw'oba tosobola kugoba mukazi. Duncan omukazi asobola okukuba. Nze asobola. Ani nze bwankuba nyinza obutamudiza kuba n'obusungu bungi. Era n'asigala awo. Tambula mu nkya n'enkomawo. Era n'akuba. Era n'akuba. Awo tuba kisuseemu. Nze ndowooza nti abakazi bano kituufu nnyo tubeegendereze. Naye naffe abasajja bw'olaba omukazi ng'afuuse nnaluwali ajja saa 8 n'oggulawo n'enkya n'ajja 8 n'oggulawo n'ambeemu nga bagambye n'akyaza abantu be ne bayingira ekisenge ne beebaka. Mbu obwo obuwangwa nga nze nzikiriza obuwangwa obwo. Waliwo ebintu olumu bye tuleeta ku mmeeza nga n'abinyumya yennyini ng'aba yeetaaga kuba. Gwe musajja n'okyaza omuntu wo mukoddomi wo oba n'agamba nti abavudde baffe mu kyalo ne bagamba nti kati va mu kisenge ffe tulina okugenda eri twebake ng'okkiriza ebyo. Era ng'ovaayo bakukole ensobi ng'ojjamu kamera tibabadde munnange nze bangoba ne mu kisenge ne bajja eri ne basula eri. Wateekwa okuba nga wabaawo ensonga jeni nga gwe mulimu akakwate mu maali yammwe obanga n'omukazi kubanga abakazi abasinga baba nabo n'ekibawaga. Munaddala ng'emaali eyo baginamu omukono mukoze mwembi yakusanga oli mwavu ne mutetenkanya ne mukola oluusi ayina ne gye yakutwala ne bakuwolayo kasente. Abakazi abo batera okukola ki? Okutabuka. Nenze omukazi toyinza kumusanga nga nakwata ssente zange nga Mwami Kateregga waali ne ŋŋamba onkubye onkuba kuki? Ekyaddeni okiwagira? Ekyaddeni enze nkiwagira nakikole kubanga ekisogera ddala baagala obwenkanya okumanya ani nnyini baana bano. Naye lwabe nti ekyaddeni obuzibu bwekigiramu nti n'abataalumanya abataayolesa bwenzi wekanga nga nabo bakiyingidde mukati ng'abaana mwana mukulu abadde ali yagamba nze Kateregga yakola ki?
yanzaala ndi mutabani wa Kateregga ogenda mugagamba nti munnange nno tozaala wano taata wa ye Nambeemu kiba kirungi oweka buuso awo yatunda banne omulako kiba kirungi nnyo okukola DNA ne DNA eno zenooza bagirongose mugikole nga bukyali muleme gikola nga biganye bimaze kutabuka kuba bimala okutabuka oluusi omusajja ayinza kuba musajja ayonoona ssente n'aweerera omwana n'amukolera buli kimu omusajja watuukira okuweerera omwana ave mu ssomero erisooka agende mu lyokubiri ayingire yunivasite aba ataddemu ssente nyingi kati mu myaka 15 oba 20 bamaze nakuntikira diguli nga ggoga nti omwana wange nkola ki mwagala so n'abasajja abalina omuzoogo ekyo kiba kirungi bw'omanya ndi omukazi wo ayina omwana gw'oteeka kasa bw'omanya nti oyina omusajja omukyala naye gye yafumbirwa wayinza okubaayo omwana omugjeeyo mangu nga Nambeemu tannaba kwonoona ssente z'ekkola ki ate amaka gaffe kiba kirungi nnyo anti kankubuulire dankati kankubuulire ngamba omwana nanti oyinza omujja wano maka gano bogono anti oyinza okumujja maka g'omuntu ng'omusajja kwe yasibira olukoba anti bwebaka yasibira olukoba kati mwagala afe bufi oluvannyuma bwazala mwagamba onyononera maka olumu nawe tolina busobozi olabirya mwana oyo anti kakati bwe buzibu obadde omutwala ku Juliana kakati bwe buzibu abo abantu bwe balina okitegedde omusajja n'omuleka n'aweera omwana olw'okuba omanyi tosobola mukola ki mulabirira muweera mu masomero malungi ku ssaawa esembayo n'omunona olabira abasajja abamu nga bajjayo amajambiya so nze nsuubira ti mu bintu by'okwagalana bino bw'oba omanyi nti wagenda ewa mukaddankani kubanga nze nkimanyi nti abakazi abo ebiseera ebisinga asobola okubbirako agamba dankani mwana ono wo okimanyi abakazi babikola mawoba okimanyi asobola dankani nno omukazi ono omwana wuwo naye bwagamba nti wuwo mugambire dda nti mumpe nina nze wa boda kyali wange naye omuntu batotabwa ekikomere ekyo nkirinamu omwana ngamba dankani olaba ekikomere ekyo nkirinamu omwana naye omwana oyo bwe mujja simusobola asobola lwaki asomera musomera milioni 3 nga yasobola okwegadda asomera musomera milioni 3 olaba mwami w'ekigambo kyayogera ekyo olumu mu ngeri yaffe eno gye tubeeramu ng'omuntu alina byakufiirwa bingi kiba kyangu okuva ku mukazi era oli amaloga nti nze tankuba naye njagala tutegeere nti omukazi ono oba omusajja ono yalabibwako bawambiddwa abaana bamala kukola kikwekweto bazaala mu bakazi abaloge n'okumira tata waabwe njagala tutegeere nti mu bantu abalina ebyokufiirwa nga Kateregga olumu omukyala akulinda ku manduso nga gwe kyogenda okukola ng'omusajja kubajjukira omukyala oyo ayinza okubeera ng'ali mu maka naye nga mu maka waliwo ebyobugagga eby'obuwumbi kakati ng'akuprovokinga mu ngeri okikukyokooza omukoleko akantu kati ni bwe kati byewakola byonna obifiire kankuwa ekyokulabirako ekyangu Sebuufu omulaba ekyasibya Sebuufu nakati kwali kulaga buyinza kubanga okwagala okubuulirako ku bantu akatimya ennyo Sebuufu teyakwatako omukyala n'amukuba amutte Sebuufu yali yawasa omukyala oyo kati ya incident yennyini gyengenda okuleetera nga yamuzimbira ennyumba n'amugulira n'emmotoka eyo mmwe gye mwagamba nga mbu yaguza omukazi emmotoka n'amugulira n'emmotoka eyo n'essimu egyo yali alina iPhone ezaali ziriko omukyala oyo n'azaala mu Sebuufu omwana wabula n'amulimba nti Sebuufu teyalina mwana era tayina n'amulimba nti omwana ono wuwo Sebuufu olwokuba yasanyuka nnyo ng'afunye omwana omwana oyo waabeera naye munnange Sebuufu n'akeera ku makya nagaana akeweza omwana DNA akakase bulungi ebintu bye baakola ki ng'omwana si wuwe mu mwana obutaba wuwe agamba omukyala nti kola ki nviira omukyala alemera mu nju olwokuba yalina oluganda kwabo omusajja gwe bayitanga Christmas kiyombo kati walemera mu nju Sebuufu yeetola n'omukyala jjukira enju yagigula mu mannya ge
omukwano gumutembe ave mu nju ye omukyala akola ki alemeramu bagugula naki ebbanga kati sebuufu emmotoka eyo yali yagigulira omukyala eyo taxi agenda avuga emmotoka ye yagenda ne bakiita abo avuga emmotoka yagikole ki agije era ne bajja emmotoka ne bagireta ku ki kupayini bwe bajja emmotoka gye yagula esimu eno yali egimugulira naye agigabirawo omuki omwana omukyala ajja mu ofiisi wa sebuufu okukola ki okuyomba mu kujja okuyomba sebuufu agamba abaana aga oyo mujjewo nze mpitewo nkole ki kati omukyala mu kuyomba nnyo yafeitinga erina pressure n'erinnya nagwiri nazirika tadi yamukuba naye sebuufu yali tasobola kwejja mu musango ogwo kaabe lubaale kaabe katonda kubanga abamwagala dda baali bamutuusiza bamukola ki bamwagala amawulire buli kimu ne bakuba sebuufu mpaka luzira gyakola ki gyali kati olwaleero bwe tuba tunnyonnyola ensonga eno ey'abakyala okuzaala ebbali tusobola okuleetako ku byokulabirako gye byatuusa abakyala okukola ki okuzaala ebbali nkuleetedde kya sebuufu mugagga yasibirawa senga yabyesonyiwa nyaleka ennyumba n'abireka n'omukyala yamulokola n'abireka osanga kati bw'oyagala okulagamu ku maanyi agamwami mawagaleese olumu omaniriza ngaani nga sebuufu kati bamwami Kateregga bano balina ebyokufiirwa bingi ayinza okuba omukyalo oyo waali ng'ayinawo ebyobugagga ebirala agatali maka gokka naye ayinza okuba neza apartment eziwera ezitunulidde famire n'abaana be nga provoking eno n'omukyala gyamukolako banoonya manduso Kateregga waananyiiga oba nfulumyemu oba akole ki kati musajja tunaasigalawo ng'ali awo watya bw'atyo kati abagagga bagumiikiriza ebintu bingi nze omwavu byesobola kugumiikiriza nkubanga nze era kyovola abaga nti mukoomuwulu tabaako matu omufumbo olaba ng'akoze ekintu omuwulu ogamba bakikola nze agamba tumbadde nga sazeeko kuba omufumbo kati ye mwami wawe kimanyi olina byogumiikiriza mu bufumbo byotajja kunyonyola mulala oba mulala naye mukoomuwulu watabeererako matu buli walaba nga oba omukazi naga omukazi yamuvumye badde mugjeeko amatu nga basa matu mbadde agasazeeko dda kati kiwala mukoomuwulu ye tabaako matu okitegedde muganda we mawa kati mwami nambeemu ye alowooza nti ŋŋamba kukuba nze sigamba nti omusajja bw'aba omuti olwokuba profesa badde bamukuba nnyo nti naye yali alina okukubanga omukazi nze si kyembadde nkola ki ŋŋamba neebuuza Kateregga omukazi jajja amaanyi agatandika okukola ki okukuba kakati ensonga za sebuufu nze sinza zigenda munyo kubanga baddamaseni abaali bakolayo baali mikwano gyange bayibula oba mayibula kintu baali ku payini awo nga bakolawo ensonga za sebuufu zimanyiddwa engeri yonna gye zikola ki zezitambulamu buli omu azimanyi nga bwe zakola ki bwe zajja naye nze kyengezaako okulaga nti abasajja statement gyokola kati ngono gye yakoze kyomukyala abadde ankuba naye n'olinda ng'omukyala akukuba nga gwe togenda ku poliisi teweekubira ki nduulu wadde baga nti abasajja tebakola ki tebatuuliza nga togamba nakugamba mu mboozi yo nga tolagalaga nti omukyala ono nina gye namujja ayina ne bakadde be ne baganda be ne basenga be naye omanyi omuntu gwe bayita gamba n'ogu anti lindako nze saagala nnyo okugenda bagamba n'ogu nno tubalina abawera bangi nga bali mu bufumbo lwakuba nze saala nnyo okwogera ku bantu kati balina mpagi tulina abantu abasajja abalina ssente nga balina abakyala baabwe abo abalungi bakaalaala nga babajje babadde nabo ebbanga tubalina abagagga bangi naye ng'abasajja balina bakyala baabwe abo bwe batyo n'ebiseera ebisinga nze manyi nti okwagalana kuno kisinziira mwe ababiri abafumbo mutegeera mutya kyeki kyanagambako nti empute tini nempute ki nempute head ti mwe abafumbo mutegeeragana mutya kubanga tunirayo abasajja betumanyi n'akyawagana omukazi n'atabuka n'amugamba nti kuyobugagga wennina ennyumba eri kikola ki gitwale nga tagitutte na mu mutima mubi bategeeraganye n'agamba kola ki gitwale n'amugamba nti era ne akalimu k'obadde oyagala oba ka bizinesi kaako kakole ki kakole
ne basobola okukola ki okutambula. Twalaba wano mukyala Bugingo bayawukana abaze ebiseera bisinga sanga nnyo okwogera nnyo ku bantu ne bayawukana Bugingo n'agenda n'omukyala omulala noono n'akola ki noono n'asigala. Wano waliwo omugagga gwe bayita Kirumira yena mukyala we nga honorable weeyo n'amugamba nkuwaddeko flat era ekizimbe ne bagamba eyo flat yagiwa ki mukyala we. Tulina abantu betulabye nga bafumba n'abakyala baabwe nga ddala batambuza obufumbo bwabwe ng'ate abakyala be balina kumbi be bano bakaalala bagamba abakazi abaki Abanyarwanda. Tulina Lawrence nambe mwagambye bwati abantu ba mirundi ebiri waliwo ajja nga azze kufumba n'ajja nga azze kutwala ati ekiri nange kyegambye tikisinziira mu babiri abakola ki abategeraganye abeefunye ne bw'omanya nti ono gwe nnina azze kutwala tosobola kimanya otya omusajja n'obeera n'otomanya nti ono azze kutwala gwe nga tomulaba kitegeeza gwoba bano be baateeka mu ccupa ate naawe eccupa n'okkiriza n'ekunoga. Mwami Sempa ategerako mu Nabira ajja kutwala ani Mwami Sempa okutwala atya Mwami Sempa nga we yamugobaganyanga Sempala we bamugobaganyanga mu nju nti eno ngitwala kino tokidinyako kino tokikola ki kakati Nabira nze nali mumanyi okuva emabega wonna era Nabira yasobola kuba kansala bw'abeera kansala n'akwatagana n'eyo famire nga bagagga ne bamutegamu ssente ne bamuyingiza ebiki ebyobufuzi. Bw'atuuka mu paalamenti afuna abasajja abalala abali mu paalamenti abo ab'essente nnyo era nabo abamu nga beeyoki. Kakati Nabira akwata ekyapa ky'omusajja akisinga ate omusajja era yakunyonyola bulungi n'essente Nabira ze yagamba nti yazisasula nti bazeewola omusajja yakunyonyola nti yakola ki yazisasula oba kitegedde. Kakati ono ye n'asigala ate ng'alaga nti akyayagalamu ki oluseke ani Nabira ne Sempala oba bali mu myaka nga 35 otegedde myaka 3 nga mwegi naye era Nabira lwapa temwawuliza story ya musajja yatandika okubanga bw'ajja Kampala takyalaba Nabira Nabira n'atuuka n'okumugoba mu nnyumba yawa yene eno gye bali Canada ye yamulengerawo kankubira omusajja yenna otandika olaba ebikolwa by'omukazi n'omanya nti omukazi ono nno gy'alaga walala tosobola kuŋŋamba nti omukazi n'agenda mu kidongo n'ajja n'abasajja ne bagamba nti munnange gwe va mu kisenge weebake ffe twebake mbw abo bannyinaze oba oliko kikyamu kale abakazi awo tekire baga nti aba yakuteeka mu ccupa bw'aba yakuteeka mu ccupa ekyo kyo teri akola ki akiwakanya eccupa bayinza oba baakola ki naye nze nkubuulira tosobola kubeera na mukazi nakukuba n'omugulira n'enkya nakukuba n'ojja ekitegedde mu myaka 3-4 ne mugamba abaana tubatwale ku DNA oba teweekengera kuŋŋamba nti omukyala wo tosobola kutandika kumwekengera. Kati kankubula ekintu kimu ebintu ebizibu by'okwekengera nze nalaba omwami Nateetaawo bwe yafa ate abooluganda be baatandika okugamba nti abo abaana 3 si baffe era baagenda bakebera nsi baabwe naye ng'omukazi enfumba gy'afumba tebangawo mu nsi baddayogerako owo Kabuusu amanyi kye yakola era Kamalu babuulira buli muntu yali kakasiza abaana baalaka omukyala yali akimanyi nti omwana tamuzaala wali ng'ate omusajja gwasinga okwagala era gwe yawa n'obusika kati omwana kye yakola ye maama we n'amunyonyola nti wano siwa okola ki siwozaalibwa kakati n'abaana n'abalala basenga nga bakimanyi nti ono mwana tazaalibwawa naye nga banyonyola ono taata oyagana okukola ki okukipiikinga kakati bateekawo embeera okgenda mu kkooti bagende ku DNA DNA we yakolerwa yagenda okujja nga bamaliriza kkooti ng'atunze Katwe atunze Kabuusu yatunda ebintu kuba yabyenako obuyinza yatunda properties za mirundi ng'egyo bagenda okudene okufuluma nga si waawo nga bano basigazaawo katini
Ngabitunda ddala mama empisa zeyayina ewaka nga tezigambika. Kati mucho omuntu nga yakutimbye ebbula nze mbadde nkunyumiza ow'ennateete mukyala omwami w'ennateete yafa yalina abaana 5 naye ababiri tebaali babe naye ng'omukazi nomala omugamba bagambye mukazi nanti bagendanga bonna ku dduuka ku makya mu kikuubo ne badda bonna akawungeezi naye nga n'omugamba nti mukazi waayo naye ng'omukazi empisa zalina ne wakazi balaga okufa obufi naye ebyo byonna bagenda obisuula ng'omusajja amaze kukola ki ng'amaze kufa nga balaba omukazi sipiidi gy'atwala mu kulonda omusika tebagirabanga nga ayagala omukulu yali wa musajja naye ng'omusajja amanyi buwe naga omukulu oba muwa obusika mu sipiidi yayiriiri n'olumbi yali mudutusaamu ssente agamba omusajja ntannafa yatugamba alina bwe yeekengera tusooke tukebere era ebiseera ebizibu omusajja gwe basibye omwana n'ekyalo kimwogerako nti musibe omusajja okusiba omanyi lwaki bateekawo kigamba abaganda nti oyo omwana bamumusiba obaka mumusibe oli amala kula kakati nti ayina okutegeera lwaki mwagala abakazi abo ate mwagala nnyo nti mulage nti abakazi be balina otutegeerera tiye ava eri awo gambe ti muzeeyi luli wankoze olubuto naawe okkirize towirangayo omusajja agaana lubuto omuntu gw'osula naye mbuuliza towirangayo gwe musajja n'agamba nti omwana oyo yaŋŋambye nti alina olubuto lwange ne si lwange tugende naye kimanyi omusajja oyo alwegaana ensi yonna emusalira omusango nti atabuvunaanyizibwa nedda nga tonagenda ku ekyo byonna bibaawo naye towirangayo omusajja gwe bagamba ti lwankoze olubuto n'agamba nti si lwange ng'omuntu asula naye buli lunaku era n'amaliriza n'akugamba bw'oba okakasa nti lwange tukole bwe tuti mwaki mwagala okulaga nti abasajja fe tuli basiru nnyo batuuka n'otukuba badde mbuuza mawa ku muntu omanyi lwaki baga mukyala yagaba omwana ekyokubiri nti omuntu gw'osula naye buli lunaku kizibu ogamba nti obuto si lwange ng'osona nga mukazi w'ewaka abakyala kubana tegeerera anti kakati osula naye otya ewaka aze essaawa 8 ayinza n'okudda nga bukyali gwe n'obikka ova ku kyomunaana ati wuliriza gambye yakolanga n'omusajja bava omunaku 12 ne badda ewaka ne baddayo ewaka ekyo kituufu era sikiwakanya naye njagala n'abasajja beekubemu ttooki naffe twekubemu ttooki oba okitegedde ze saagala sigambye nti abakyala tebabikola babikola naye naffe abasajja tulina okwekubamu ki ttooki mu bintu byetukola ki byetukola tosobola kuva eri nze jjijja ekintu kyenja okusibako olunye era nze nabeemu gojja noŋŋamba mbu bakubye n'ekyalo oddayo ne bakuba nabyo noddayo ne bakuba ne wayita emyezi 2 bw'ate DNA nze mmwe mwenyininyini ate genda kusobola kukuba gwe naye ng'omuntu omutuufu mu mbeera eri mu nsi eno abaana beetaaga DNA ng'ate bakazaalibwa mu mbeera kati ssaawa zino yeetaaga mulago DNA tekwata muntu yakazaalibwa naye amala kuweza myezi 3 wasobola ogikebera 3 okudda waggulu ndowooza naye nga mawa tukkirizigane tugaane abakazi bagenda tuzaalira abaana abatali baffe ate naffe tutandike okubetunuulira nanti kati baprofesa bano batuwe ekyokuyiga option egenda okubeerawo ng'oli wagamba abaana babo ng'omugaate wali tabu tewali tabu myezi 3 ena si bwe kiri gwe bw'omala okuzaala omwana wo n'omanya nti omwana ono namuzadde nga tolina mutima gumwegaaniramu awo ng'ogwa muzeeyi nga togulira kugamba nti omwana sikola ki si wange mulindemu emyezi 3 ena bakole ki mugende omukyala mugende mukebere leero aba nti era obuzibu obwawo abakyala olumu oba abasajja batera nnyo okukola empaka kuba bagamba mulina kumala kukola ki kukkaanya tubala neryo etteeka lyetaaga okutereezaamu yeetaaga okukola ki kubanga omukyala ayinza okugaana mukyala gw'omala okusaba mumala kutuula wansi nemumala kati omu okummwe bw'agaana kitegeeza kiyinza obutakola ki obutakola nze ndowooza okwemulugunya okwo kuve wano ababiri kugende ku poliisi ti bw'ofuna omuntu ng'omwekengera weeyongereyo ogambe omukyala ono onjala kukebera mwana kati okumanya abakyala abo beedifendinze nnyo ne beegadinga e Uganda okukebera si kukwata kukebera mbu kati kawezeza emyezi 6 mutwale ku DNA osooka kufuna lukusa kuva wa mukyala era singa okikola nga tufunye lukusa musango gwa naggomola ate omusajja tojjayo lukusa anti kakati awo gambira kwawa maano
tubaawo okusomesa n'abantu ne bayigamu wajjukira nze ndowooza omukyala eno kyekiseera bagikyuseemu omukyala yetanoonya DNA abantu bagenda kufuna ebizibu Omwana bingi abantu bajja kwetema abantu bajja kwetta DNA eno omanyi bano gavumenti yawano ekoppakopa nnyo ebintu nereeta ekintu oluusi nga tekinnatuuka mutendera mutuufu yo nekireeta buleesi nze ndowooza DNA eno yandibadde nga tteeka nga bayisa ebiteekateeka ebyekisiru ti omwana waaweza emyezi 4 oba 5 bamukebere oba abazadde mukkiriza oba temukkiriza goliwadde mbukwata omwana wo ku mukono bukyandibadde ze kyendowooza bwe kyandibadde naye abantu bagenda kufuna ebizibu olaba bunga abadde yewaanawaana wano nga bwalina abaana bangi nga bwalina sente naye ennaku zino omusanga ayita buli omu soko gye era namusanze awayita kitone mukakati kitone agenda kugamba ki era byanabadde naye nga tuli aba basatu n'ekitone omanyi kakati mbadde nkunoonya abaana 10 agenda akigamba buli omu omanyi kino kati wenazuulidde nti abantu balina okukebeza abaana mukwano gwange nansome bamuyita Peter kuba yange twali buzi afuna omuwala bamuyita Janati awo ekitende wano kukikkirira akafa akalungi akali wansi Malakai kati musajja mufumbo naye nga bumanyi bakwanamu afuna omuwala amupangisizaawo ennyumba ya mitwalo 8 amala mpangisa ennyumba ya mitwalo 8 omwana atuuka afuna olubuto eddagala nga alinywera simanyi erikololo simanyi oli eddwaliro eyo agenda malizibwa bino kugwa kuzaala ng'ali milioni 10 kati omwana naakuza ali myaka ng'emeka n'okusoma akoze eki atandise nga bulijjo naye ng'omuntu lumu abeerawo neyekingira munagamba naye omwana ono omutwenga mulala lumu asaba omukazi amugawo omanyi waliwo ebirooto mukadde byatandise okuloota naye twetaaga okukebeza omwana ono kati bamikyeko omukazi ono yakolamuko ku nsobi okitegeera kati naye yagenda mugumu mwatugenda mukebere bagetuukayo ng'omusajja talinaamu yadde kakwate kuki anti yabadde aguddewo ekyo ye mwana omulenzi gwadde asuubira bubwe kuba wali eri wazaddeyo bawala n'agamba ekitone ennyo nakamonako miliyoni zange 20 okitegeera bwe ngata n'omukazi bali miliyoni zange 8 naye omukazi nannimba katutegeera embeera ng'eyo gye tulimu era we nagambire nti sawa zino buli muntu bw'ofunayo omuntu nagandi n'omwana mukkirize mutule wansi n'ekiba kyetagisa chairman mugende okumanya amateeka ga Uganda masibisa byayi ku kintu kya DNA jukirayo omwana abeera wa mukazi omukazi omwana oba amugabidde mawe oba dankani asigala wa mukyala era yo omukyala teyetaaga kukebera DNA kati ate ffe olukusa abakayanira omwana tulina ddujja kwoli ye nannyini mwana kuba yoleda abeera wuwe otegeera kakati bwe tulujja ku nannyini mwana ate yajjukira senga gamba nti omwana wuwo wa namba emu n'omugamba si wange ye olukusa alufunira okuva ku poliisi nti ono tugende batukebedde DNA n'omwana era poliisi egambirawo nti babakebere okitegeera naye omusajja babakebere kyakola mukyala tokebera omwana we oyina kufuna baluwa eva mu kooti ng'ate nannyini mwana yamuzaala akkiriza tolabanga kyakunyigiriza ky'amaanyi naye nze nsaba abakola amateeka gano mugondezeeko ku basajja naye abasajja bafa obulumi bwe balina ku mutima bungi nnyo nadde eri abaana kakyo kyemwassaawo kyaza omukazi bw'atakkiriza togenda kukebeza mwana okitegeera kati awo kyetusaba nti mutereeze mumuteekere alikola bw'oba toli mutemu oli mutujju kyenyinza okugamba namba emu mawa ensonga za parliament okweddiza emiliyoni 10 nga tuvudde ku 10 waliwo ne getuwulira mu mbu nti ate luli abaatwala 5 bakaminsona kuno babadde bolinze nebagaba bakawumbika kabakola bubi ensonga zino nanjawo zemetemere ku mulabi atulaba kuba abatulaba n'abatuwuliriza osi ku birendu byali Ssenyonyi naga sente zino baziyisiza ekirota ye bwana avayo ne yeegaana n'agamba bintu bya social media bya TikTok Mwami Museveni yawanika ku X ye ekyali kyakasantira sente bazitutte naye nga zavudde mu fayiro zavudde mu State House ku kiteetebwa ekiweebwa Mwami President Museveni ekiyitibwa confidential ezitayogerwako zigenda kukola ki
era n'agamba nti pulezidenti wadde mbogaba ku ssente ezo nga bayagadde okuwa. Abantu aba n'abatuwuliriza essente zagenda zaali wakati wa buwumbi 49 ku buwumbi 50 ze baagabira ababaka, buli omu n'atwalako miliyoni 10 n'azitwala nga bwe yalaba. Naye ekyasinze ate okwewuunyisa nga waliwo bakamishona abaateekateeka mu kutula ssente zino bo baatwala kawumbi. Kati mbadde mukyali ku 5 nga bamutuumye na 6 nti yayongeddeko 10, bano baatwala kawumbi. Kati wakamu 6 oba kamu 5. Kakati abantu bano bamala okwetemera ssente era ne balaga nti bo ssente bazifunye mateeka nga bwe balaga bulijjo. Naye njagala tutegeere, tutandika okubaganya ebirowoozo, mutegeere essente ezeetaagisa mu ggwanga olumu eggwanga okuvaayo. Eddwaliro ly'omu Bulo lyali baagala LSS Center 3 baali baagala miliyoni 10,000 ebyo ebikumi ebyo bateekewo eddwaliro eriri ku mutendera ogwokusatu. Just meka kakati miliyoni 5 kitegeeza akawumbi kazimba amalwaliro agameka mu bifo ebyemeka ebyenjawulo. Kati obuwumbi 5 buzimba amalwaliro 10. Kakati gwe teberezanga LSS Center 3 ngeri baali babaze eri omu Bulo nga liri gali amalwaliro 10 mu Uganda okwetooloola. Kakati tandika okukubisaamu omanye nti twetaaga obuwumbi bumeka, kubanga eryerubowa lyokka lyakatwala ssente esukka mu trillion eritannasituka. Okiwulira? Kakati bw'oba otunuulidde olwaleero ababaka ba paalamenti, nze nalabye Mwami Ssemujju ng'ayogera, yagambye nti ababaka ba paalamenti ba Uganda abagerageranyanga n'abaana ba P1 n'agamba si yasingamu obuyivu naye amanyi abasinga obungi tebategeera. Naye nga mwali yagambye si yasingamu obuyivu n'agamba naye nze siinaamu gwe ntya nga njogera kuba nkimanyi abasinga obungi n'abalina zi PhD tebategeera. Era yabadde ayogera ku Prime Minister n'amugamba kino si kiraalo, kiraga twasoma bulungi mateeka ga paalamenti. Kino si kiraalo kya nti ogenda kutalo veno nga Prime Minister ali omwatala butazi wabuuke meza watisatita sipiika musonga mwega wakomawo waatuula. Ssemujju n'amugamba naye wasoma amateeka bulungi aga paalamenti. Kino si kiraalo, toli mu nte ezo nti ogenda obukodde eri. Ebigambo bye yadde ayogera byabadde bya mazima. Ebya Ssemujju byabadde bya mazima. Byabadde agamba ku time eyo ababaka okuwuliriza. Natunuulidde omusajja oba yabadde waawa, yagambye sipiika naye wengulu eyo ndowooza bwa mu Eastern eyo. Yagambye sipiika nti neewuunya ekibadde mu paalamenti. Of course ne Namugga yakyogedde, yabadde kufula paalamenti. N'agamba mujja wano kuwuddisa abantu timuteesa naye nga temulina kyemukola ki? Kyemuteesa. Mu bbanga lye tumaze wano mwateeseza luguudo kintu luno luyite. Muli mu komedi. Tugenda ggulu baganye bakoze batya. N'agamba biki bye muteesa ebyo. Era we nalabidde ne Loopo we yaleetedde ekintu kya Buganda. Ssente ze baja gavumenti obuwumbi 10,000 obuwumbi 15. Naga kati omuntu akubanja obuwumbi 15,000 omulimba otya mbu ate omusasula miliyoni 6. Kati oba omusasula miliyoni 6 oba otola ku 5 kw'omuwaako. Kaya gwe nogamba omuwa omusala gwa miliyoni 6. Okitegeera? Alina engeri gye yakinnyonnyodde n'agamba nti abantu bano ssente we ziri zibasasula. Naye lwaki tebasasula nga paalamenti yennyini yeevaako? N'agamba alinze budget zonna bagambe twataddemu ssente bwe zitesasula gavumenti ya Buganda. Kubanga gavumenti etupangisaako nga zi military zizolamu, amakooti ag'enjawulo, ebintu bingi. Kakati bw'otunuulira paalamenti eno n'enkola gy'ekolamu, ekituufu tuli nti ekikolobero oba ekikoli mu Uganda kyesinga okubeera nakyo bakiyita paalamenti. Amukulu mawa ensonga za miliyoni 10 n'akawumbi nambe mwogenda kutubaliramu ababaka 5 bali bameka bakati ababaka bali 529 bawe miliyoni 10 bwe buwumbi
7,600 7,600 yongera ko obuwumbi bubiri busatu milioni 10,10 yes bo bumi 7,600 obuwumbi 7,600 kati saako milioni 10 emirundi esatu si esatu zigamba saka kawumbi kawuna ndi emirundi ena bakamishana bana aba movement basatu ava ku opposition abeera omu neziwera mmeka tubadde tugenza mu 8 obuwumbi 8 naye kati jukira waliwo abatafuna abamu bakitweguba kati abo nezeetoolako baga nti obumbi bagaba 5 okay mwami mawa ensonga za milioni 10 n'akawumbi ziri mu parliament bwana Duncan Uganda eno yeetaaga kusabira gwo omwana wasomerawa St Lawrence bwebeesomesa bubi nga bali ebisiyaga babbi osindikayo omwana wo sobola muteekayo nga omwana gy'asomera mu ssomero bali ebisiyaga babbi bakwata bannaabwe osindikayo omwana wo sobola musindikayo kakati palamenti ya Uganda emaze emyaka n'ebisiibo ng'opposition betuyinanga ababaka baffe bagituulamu bwe bamala ogituulamu ne bajja ne bakuba enduulu naye nga ssente zikoze eki zimaze okgenda nze kankubuulire ssente zino si zezisoose waliwo ssente ezajja zaaliyo baza togikwatako bagamba mu bantu abazigaana era abaalaga nti bazizzaayo yaliko Honorable Kyagulanyi Ssemujju Nganda ndowooza n'omubaka oba omulala ani ababaka abasinga bayogera batugabidde ssente naye tebakola ki tebazizaayo kakati n'otulya palamenti eno ogamba nti palamenti eno si wa NRM si wa opposition si waki bonna beetaaga okubaako nga batunulira eggwanga lyaffe nga ki ng'ensi tikubanga ssente zino ze baayogerako 10 aba-NRM bajja ne bagamba nti tebazifunye Museveni najja n'agamba ssente baakoze eki zaafuniddwa aba-opposition ne bagamba nti bazigaba era zaakoze eki naye owa-opposition nze nabadde ndowooza nti walina okubaayo opposition azireetanga ekizibiti anti wuliriza nkugambye nti Museveni palamenti batayebwa bazeegaana ti tezifulumanga aba-NRM bagamba tebakola ki tebaziina ne mukulu Ssenyonyi yavaana n'alugamba nti essente bagenda kukola ki kuzifuna era kuzigaba n'ateekawo n'olupapula olulaga ti ssente ezo abatannazijjayo yaganaga nti abatajja zifuna mukole ki musayininge era bagamba waliwo n'omubaka eyali azze okusayininga bagamba gwogira olinda okukola ki okusayininga nga kitegeeza ye bamaze olowooza nti bakoze eki bazizyeyo kitegeeza nti essente zino zijja omubaka najja n'akuba enduulu ate n'awunzika ng'abamu ku bo bakoze eki baziridde bo bakiteekaawo ngera woolaba wabeerawo embeera ne bagamba nti ffe tuli batono bali be bangi naye ng'abangi tuli twalaba ku batono baalinga 4 yali Kyagulanyi n'oyo omusajja w'enegindi ono owewammwe Mityana bakuba palamenti yonna nedduka naye nga baali bameka 2 abaatandika olutalo so nze ndowooza bwe tuba twagala okutereeza palamenti eno tutunuulire buli sayidi enega naye milioni 45 gakola ki gatambula ne bayogera ku milioni 25 zebagaba ku kisanja kiri era zayogerawo ne Kyagulanyi yekka n'abalaba enkumenyedde be bakola ki be bazizza era twabalabako nga bali mu balaganika vidiyo ssente zino tukoze eki bazijjayo bwe bamala ozijjayo ne bazireetanga ekizibiti linako ne bazireetanga ekizibiti ne bagamba tuzikomezzaawo mu ofiisi yaki oba waziraba ssente ezo zonna ne zikola ki naye bantu bagenda ne batugamba nti ssente zijja ate mu kujja abasiga bane batugamba tezindakola ki tezinajja nabano nga tebatulaze bwino mutuufu okumanya zijja zizino babadde bazigabira ne basaddadakayo omu ne bagamba nti wuno muwanga kibumbi nze bazimpadde zeba zizino bazimpadde babalimba ssente bali mu kuzigaba
ze bazipadde nesikola ki mawolinga jjayo kiri ekintu ojjukira mu bisa bya Ifriz mukulu ono w'Nakaseke yani Lutamaguzi yera ayimidde ku fulo ng'ayogera ku Ifriz owekitiibwa honorable speaker n'amugamba leka kubuzaabuza abantu ensonga za Ifriz zaayitira ddala ku mmeeza yo zaidi adda kuki ku mmeeza yo kakati bwe tuba twagala kutereeza nsi eno kuba pulogulaamu zino zetuteekawo ffe tetuli bannabyabufuzi twagala biki before naye munyabufuzi omusanga ng'alwana okugenda eri gye babbira gy'amanyi bulungi nti eri bakola ki babbi naye ng'alwana okukola ki bw'amala okutuukayo ne wabaawo essente ezijja najja nayoga n'agamba zino sijja zirya zino nja kukola ki essente zibaliira mu bukiiko bwokka bye tutamanyi ezo mpitirivu ze bajja ne bakubako wano enduulu nazo mpitirivu kakati palamenti mwade mugamba akawumbi akamu bano abasajja bano bwe mulaba bakamishona bebagaba n'essente ezo emiliyoni ekikumi kubanga era bagamba Museveni w'amalozi buyandi ziyita yayita Anita Amonge n'ayogera naye n'amunyonyolawo awo ndowooza towawaddeyo kasiimo oba biki naye nga ne Museveni abeera akola ki abeera akimanyi essente ne zikola ki kati bano batuukiriza kiri ekyomugabi teekola ki teyeeseera era ky'oba olaba nze mbadde nsaba bwe kiba kisoboka essente zino bazikwate ng'ekizibiti bazituleetere ekiraga eggwanga tebazireeta ekiraga eggwanga nti essente zino zizino zaafuluma nabadde nzisanze ewange nze essente zino si kiki atali mubbi bw'alonda ssente awo agambe zino ssente zaani naye waliwo abazitwagira mu kamera zizino tugenda zizaayo ne batazizaayo ani kuziri 45 ani yakikola bakikola sijamanya omuntu eyakikola yokka yali kabigabo ne zimudibirira nze gwe nalabako omulala najja n'agamba ssente zino nzizeeyo nzijjeyo ngenda kugwiramu abantu baye wange bodaboda okitegedde waliwo abakikola zerooza buta twagala palamenti omanyi Bobi Wine eyo yalina ekigambo kye yajja nakyo mu byobufuzi n'agamba twebeereremu abantu bano bannansi tulina okukola ki okwebeereramu bajja ne bagamba miliyoni 10 zaafulumye miliyoni 5 zaafulumye naffe ne tuzivumirira ne tukyogera kubanga ffe tukimanyi bulungi nti mbi kubanga amalwaliro gandi badde gakola gazimbibwa nga nnamba emu bwakola ki naye bamala okugamba nti essente 10 zaafulumye ne twogera ziddawa okitegedde bwe tumala okwogera tibanne bagaba 10 neffe twazigaanyi tuddamu okulondoola 10 ekyo kye baabadde bagaba kyalazeewa era bwe twamaze ozizira nti kati kangwengo ekyo olabirako nope nti ebege nafuna obuwumbi ndowooza nga 5 singa baba bakoze eki bazitutte ne waliwo bagamba nti banne essente ziri ze twasuuza ababbi ze mwali mugaba wano zaddawa Museveni kyakola nga yazikwata ng'atandika kugula bantu okitegedde zezo zowiranga nti gundi bamuwadde 7 gundi bamuwadde 8 gundi era ne ziwunzika nga ssente ezo tezikoze bannansi kye tuyayaanira ekyenguudo oba okitegedde ekyenguudo tuwunzika amalwaliro tegaliimu ddagala ssente zennyini baazibba batugamba abo banne babba kibi nnyo okukubira omubbi enduulu noga wuuyo ate n'otamukwata ate bw'abanga omukutte kale oba n'omukubira enduulu nebyobadde okubira enduulu n'atabisuula nze ndowooza ababaka ba paalamenti naddala ab'oludda oluvuganya ku kintu kya ssente zino nga zizze twongeremukko ku kakodyo akalala akasobola otuyamba essente zino obutazizaayo bo zikolamu byabe kubanga ze batwala ne mu kalulu okitegedde okulwanyisa n'osanga nga NRM akubye bidboard eva eno neero nga bambi nnamba emu eyeesimbyewo omusajja wattu ye ssente ezo ali buno posta ze bakola ki so tulina ssente ezo zirondoolera ddala okuzisuuza ababbi n'okumanya ze twabasuuza zaalagawa obaza buwumbi 8 n'oŋŋamba eddwaliro baali beetaaga miliyoni 5 ery'omubulo kitegeeza mu biwumbi 8 muba mulimu amalwaliro muba mulimu amalwaliro 16 kakati ate bw'oba otunuulidde Mwai Museveni omanyi Mwai Museveni engeri ennaku zino gy'agenze nga akaddewa
yatandikira okwogerera amazima ebintu ebimuli ku mutima. Kakati olw'okuba kati ayogera si kyeguya kyafiirwa ki alina we yabadde awo ayogera ku ttaka nga mwami Kiwanda wavuunula yatuse n'okugamba nti okubeera nga oli nannyini ttaka tekirina makulu just oba bubeezi na kintuntu naye tekirina makulu era agenda teekawo akakiiko olukumi lwe olw'obusuulu bwalugaana alusange ku ggombolola wagenda okuza abantu awo kakati kitegeeza ayina ekintu ekimuli ku mutima kuva dda kati ku tayimu eno kyatandika okukola ki bwe yabadde ayogera yagambye nti mwenna abali wano nze nkimanyi muli baavu temuyina ssente nkimanyi muli baavu kati fe abayinamu ku ssente kubanga yabadde yayogera ku ye kubanga era be bananyini ssente wadde teyasobodde kweteekamu nti fe abayinamu naye yagambye nti abayina ssente babakozesa kye baagala kyonna eyo statement yadde agibuulira abantu bafuga abayina ssente babakozesa kye baagala kyonna kuba mmwe muli bagula buguzi okiwulira kakati olaba mwalina ssente nakugula nakutwala eno kakati abantu abadde beebuuza nti abagende wasale lwaki bajjayo ssente eno ideology ewulira abasajja bano gye bayina era gwe abadde abuuza nti mu 7 ssente zino abantu azibawa kuki kati atandise okubuulira kye balina mu bwonge ekituufu amazima amatuufu agajjayo aga nti mwe muli baavu ffe tuli baddemu bawaayo ku ssente ne tubakozesa ffe kye twagala kyakola paliamenti akikola palamenti kuba yagambye wano tewali muntu n'omu alina ssente mwonna abali wano muli baavu ate nze endowooza y'abaavu ngimanyi mwe yabadde ayogera mwabadde mu baminisita mwabadde mu bagenos mwabadde mu ba MPs mwabadde mu ki yabalaze bonna nti endowooza y'abaavu agimanyi omuwayo ku ssente n'omudrivinga w'oyagala agende kuba kyazaakola ebbanga lyonna olwaleero ffe nga ekikolimu abantu akalembereza ke baali bayisobola okuba nako essubi balina mu palamenti nti baliteekawo amateeka agayamba abantu ne bateesa n'ebintu ebiyamba ki eggwanga palamenti ya Uganda yonna eteesa biyamba mbuto zaabwe wambaamu abasobola okubeeramu abensa 2 oba 3 oba 5 tebasobola kuwangula 5 ontegedde kyegamba ne waabyogera wano asibwako obukyawe palamenti namba kubanga bamulabanga abalwanyisa obutafuna nekyayogera newe kiba kituufu naye nga ffe tusiba mu musana nga tubakola ki nga tubalonda abantu bano bamola okutuuka mu palamenti ebirowoozi byabwe bikyuka ddala nnyo omanyi nalina mukwano gwange n'ayingira amagye ng'amaze okugenda ku yunivasite yagenda yali tayagala Museveni naye ng'okusaba kukyasomye nga bw'ayingira amagye afuna mangu ate waliwo yali amusikasikala mga yingira amagye omwana yagenda okukomawo nga lakyeri nga si ono yagala Museveni okumugamba nga obuli agamba mwegendereze nno abantu ababeemu negamba ye si yono okiwulira kirabika balina kye babanyonnyola eri ekyaki kati n'abayingira mu palamenti babeera kakati olaba bwana Duncan tuli wano mu mboozi mukati kyogamba bwe ntula wali siteesa omanyi lwaki ndeesa ekintu ekyo kyosanga abantu ababaka ba palamenti awo ng'omuntu abadde ku ggombolola naye ng'alwana kugenda mu palamenti naye nga nawano waabadde asobola okuweererezaawo n'osanga abantu 15 nga bonna balwanira ekifo kyaki kya palamenti naye ng'eno waliyo obuweereza naye nga bonna banuupu eno oba ba NRM oba ba FDC ne batandika n'okukaluubiriza ebibiina oli n'ava ne ku kifo kye kyalinga kuba naye otwetaagayo buki obuweereza obuweereza kije gambye nti we must to decide eno nentuweereza naye osanga omuntu nga ye agamba palamenti era tunasangayo wano kifo ky'abammemba kya bammeeya nga kiriko abantu 15 genda ng'obuuliriza kola research tosangayo kifo ky'abammeeya nga kiriko abantu 10 naye osanga palamenti yeriko abantu 15 lubaga ejjudde Makindye ejjudde Nakasongola ejjudde kubanga
we wali ekyondo ky'ababbi we wali ssente ezitegeerekeka gye bagabe emmotoka nambe mukyagambye nti olubuto oli amanya mulwanya nti kugombolwa tebagabaawo mmotoka ya $2,000,000 tebagabaawo masuuti tebagabaawo ngendo za kutambula tebagabaawo musaala gwa buwumbi gwanga bwa buwumbi nga 5 emyaka gy'omala mu palamenti teri ngendo ne bwe tuba twetaaga buweereza lwaki ovaawo obadde oweerereza ng'olumu omazeewo na mwaka gumu ng'oluusi n'abantu baawo tonnabaweereza bulungi nga bakyakwetaaga gwe noga nti nina okgenda mu palamenti n'obasanga bakaluubiriza kati ng'ekibiina kino ekiriwo ekya nuupu kubanga ky'abantu kyebakola ki kyebalabamu kyekibatwala eri muki kyekirimu essuubi kyekibatwala eri mu nsi ensuubize kati omu kyobalaba nti osanga abakulembeze nga Kyagulanyi n'osanga abati alimu ensanga oyo gundi ani Ssennyonyi nga bali mu kusikana nabo miki migwa kuba bw'omubuuza in fact nze bw'omubuuza nti gwe lwaki oyagala nnyo genda eri omanyi nti era in fact ebibuuzo ebyo singa tebababuuza ti wano woova wakoze eki omanyi era gikole kubanga nze amazima amatuufu bwe ntunulira abantu bano tuli baludda luvuganya twagala ensi yaffe ekyuke naye osanga ab'oludda oluvuganya nabo bennyini ng'ate mu bifo byabwe bakolamu omuki omuvuyo n'osanga omuntu ng'akaayalira agendamu olumu n'osanga n'atalinatuuka be balise muju bakola ki bagamba batasoma mpapula kati omalaba nze amazima natudde akasajja Nalukoola ono aya wamulabye Nalukoola yafuuse Nalukoola mu mwezi ogwo Nalukoola ye bakamuwafula emirundi 2 naye olaba nti Nalukoola matiriyo etegedde yawadde ensonga nga boogera ku magye okuva mu palamenti ng'olaba Nalukoola be bantu n'osanga omuntu amazima ga Katonda edisitulikiti tigijja kuba meeya n'osanga omuntu nga tasobola nakubala banne ebintu ebimu bikunyiza n'okunyiza kubanga nze amazima nze sikyagala byabufuzi byakujajjata kyeyugundi naye n'abaana bannabyabufuzi bano abaffe tulina obbakubamu ebituli amina obbakubamu tooki oli ku kya meeya tonnaweerezaawo kumatizaawo oli kansala ate oba okodda mu palamenti waki ojugubanira eri bw'osanga ng'omuntu ng'agamba nti nze nja okuba omuwanika mukoze neronze omanyirawo lwaki mukayanira eri okusinga eno nga naye weetaagayo abaweereza nambemu kati kana akazinda kwagenda kudda iffe okudda eri abalonzi omulonzi mwana wetwaga 2026 omuwa amagezi ki mu palamenti akati ekituufu kiri nti tulonde ekyo ekisooka nekyo kumakalu kigambe naye nga ffe abakunga okulonda tukulembeza ekintu kye tuyita protest vote protest vote kwe kulonda akalulu n'okalemerako n'okayimirirako ate era n'okalwanira obuwanguzi obwo otuseeko kitegeeza bw'omala okukalonda kakuume womala okakuuma gamba nti wantufunye obululu 5 ensi yonna ebulabye kagoberere byabakama akakyuse ogambe nti ku lwakino katufafagane byabakama kakati kituyita protest vote kakati omulonzi nze amagezi gemuwa bane buli muntu yali badde alonda naye mwetegereze nnyo abantu abazze mu bitundu byammwe weewaawo tebapimika bazibu kubanga ogambira nti tebapimika omuntu yalabako Kaziwe Bashiri nga kizibu kugamba nti alifuuka Kaziwe Bashiri ono gwe tulaba kubanga nze waliwo ebyokulabirako ebiramu gwoleeta n'ogamba nti awo twamulabirawo n'ogwolaba n'ogaana eddala y'ono omuntu eyalabako ku musajja gwe bayita Abudu Katuntu nze y'omu ku bantu be nnali ntya mu bugezi bwe mpulira kati nti wa movement ngamba n'ogansi basiyono gwe naaba kakati kitegeeza abantu bakozesa abantu kuyisaawo biki bebaagala naye waliwo ekintu ekizibu ennyo ekifula palamenti eyo kiri mu kintu ekyo mutwe pulogulaamu y'akali akanaala ka capitalism omutwe ogusooka waggulu ebeera capital ziba ssente
awaddako wabeerawo akakundi k'abantu abagamba nti we lulu tugenda kubafuga tetugenda bakulembera naye tugenda kubafuga omutendera ogwo bw'oguvaako waddawo bannaddiini abasamize abakulembeze b'amaddiini ab'enjawulo wabeerawo we fuluyu tugenda basiruwaza kati bw'oguvaako waddawo magye security organize we kill you kati bano parliament babeera wansi abagwibwako obukunkumuka nga basaavinga bali abawaggulu okuyisa amateeka amabi badda ku mutendera ogwo wali aba parliament RS5 chairman bice biwe bityo naye enjawulo gye nkugamba ne tujjamu akatendera kaliko akalimu wiluluyu bino byonna bitereera kakati akatendera kalimu wiluluyu mwe muli kituyita government twogera ku president bwakyuka bwati ntokola president alina ebirowoozo ebirungi eno yonna parliament zikola ki zitereera temusuubira parliament kutereera esa byamagezi nga tukyayina oli agamba nti wiluluyu mukulu mawa atugenda mu kalulu ka 2026 parliament byetukoze ebitukoze zeno parliament yonna njigatta opposition n'abatwala bennyini bonna mbagatta mu kwesigala kyondo kyabaki kyababbi nga mugana nambe mu batera okukiyita kakati bwe tuba tugenda kati sawa zino omulabi atulaba musindikeko mu 2026 mulaga kiki kyetawo okubanga alonda naddala mubaka wa parliament nze nno nga sinagenda mu mulonzi nze njagala nnyo abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abagamba nti bagenda mu nkyukakyuka nga tetunnabeera bumu nga tetunnabeera buki bumu tetusobola kugenda mu kalulu ne tuvaayo nga tulina kye tukajjeemu okitegedde tulina kusooka kubeera buki bumu ne bwe tuba nga tukyayina n'abantu abalowooza nti omuntu waayogera ennyo wano ku social media nga boolaba bakazi bwe nga kyova kyekigamba nti Kyagulanyi agamba abantu beebeereremu nga tukyayina endowooza nti oyo ayogera nnyo ye mutuufu okutwala mu parliament tetugenda funa ki bannabyabufuzi basooke babeere bumu bo nga bo baveemu okwerumaaluma okwesojjasojja babeere bumu n'abo be balaba nti basobola okukola ki okutambula nabo tujja kgenda mu kalulu eno wansi abalonzi bo baatereera dda abalonzi tebakulimba olitaddawo n'akusirwaza mbu abalonzi betegereze abalonzi bo baatereera dda naye kakati gogenda gaba kaadi ogiwani ogiwono yaani ono ngono yalya omusuubira kukolaki abalonzi owadde abedi omulonzi omuwaledde abedi gweomugambe nti ono ye waffe omusuubira kukolaki so nze ndowooza era nze sijja kukoowa kukibiriza naddala ababeera ku kitebe kya Nuupu kuba kati kyekibiina ekiriwo abannayuganda kye bakoze eki mulimu gwakyo n'okugamba abantu nti gwe ddayo oweerereze ku ggombolola ddayo oweerereze kuki ku ggombolola nze nali omu ku bantu abagamba nti Luusu yandibadde akola ki afuna kaadi naye singa abantu bawa Luusu akalulu wadde talina kaadi amazima ga Katonda nalukoola byayogera mu wiiki zino 3 twandibadde tukoze eki tubifiirwa abantu baali basobola okugwa eddalu ne bawansereko okitegedde so nze ndowooza nti bannabyabufuzi basooke beetunulemu baleete matiriyo omutuufu ateeka okugenda mu parliament kuba mu parliament eyo waliyo abasajja abagumu abaddala naye osanga nga kiri kyegambye nga tulinga abanwanya okuwezaayo omuwendo n'osanga omuntu yandibadde agamba nti mwakati olaba abalonzi ffe tuli wano ekintu kiri eki otulaba nti oyo ali ku saidi yaffe gwe tuwa bw'atuuka eyo n'afuna 5 kasamusonga nemugamba kasamusonga kakati bano abasonga beetegereze nnyo be bakola ki be baleeta enewawe eno tuli bumu okujjako nga wakyaliyo abalinamu akamulumulu naye eno tuli bumu naye mwetegereze nnyo negologa nti oli abadde ku leediyo
abadde ku barometer abadde ku ki oyo muyiti ngeza bugeza lwaki lwero tabarometer abadde ku barometer ngeza bugeza nti abadde ku jundi abadde nga bwe ati tulabye ebyabakazi okitegedde tubirabye bakazi bwe bye batukoze nga bayogeranga ne kumbe benoonyeza ki byabwe so nze ndowooza nga tugenda mu kalukano nga bwe wamboozizza tusooke tukozese omulamwa gw'ekibiina kya NUP bagamba unity bwe bumu okwegatta naye osanga n'abali ku mikutu ng'ate boogerera bisaabulula teboogera bigatta ng'oli tamanyi na mulamwa gwa kibiina National Unity Platform kitegeeza omuntu okubeera awamu otegedde osanga omuntu nga yeeta wa NUP naye ng'ali ku mukutu ayuzaayuza ate kibiina okitegedde so ng'ate mu budde buno tulina kwegatta tusobole okugenda mu kalulu akalungi tusobole okukagoberera nga tuli wamu nga nabano batuleetedde abakulembeze abaki abatuufu naye banaaba nga bakyali mu muvuyo abantu 15 ku kifo kimu ojja kukakana ng'osudde omutuufu ng'oleese oli bw'ayogedde aba IPEX studio mbagamba nti gendayo ku lw'ekifaananyi ekirungi naddala mu biseera bino ng'ebya kampeyini ogenda kwesimbawo ekyensonga eryemu ansayo IPEC egamba eti jangu bakuba ekifaananyi oba olina omukolo oba olina mbaga oba olina kwanjula oba olina lumbe newekuba kwalula balongo aba IPEC bakafula okuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo ennungi oba oyagala vidiyo ennungi ez'emikolo noonya aba IPEC bwe oyagala kulaba kyakulabirako genda mu Mboozi mu kati anniversary y'omwaka oguwedde bwe baatukwata vidiyo ezo z'olaba ezakabi so nawe gendayo bali wali obusaabala ku kyebusaabala ku luwombo oba akayita ku luwombo bwoti maaso awo ekyengulu oba ogiraba IPEC ekipande gendawo bakuba ekifaananyi bakwasa omukolo gwo bajja kukuwa nga guwedde Aisha Furniture wali ebbanda agamba nti gendayo ku lw'ebibajja ebirungi eby'omunju gweyagala furniture oli gw'onaabeera naye n'otuuka ekiseera n'omuvaako yamuyina tunakusanga otagalya mu furniture omulala amenyekamenyeka totukaabirira n'olwekyo Aisha Furniture ekyo ekyennyumba twakimukwasa ensonga yazikwasaganya obulungi kyalo utumirako omukyala bamuyita Robina nga ali awo UK ntumireko omukyala Makula nga naawe oli UK Robina ali America US Makula ali UK nga mbatumiddeko nnyo balabi ba Mboozi mu kati omukulu Ibrahim Semambo Sembatya oyo naye ali UK mukusajja waffe yabulaabula bayita yatwala ewanda eyo naye teromukubirako nesebo gy'oli tone z'okuka era njalo bategeeza mwenna nti ng'olina omukolo olina embaga olina kwanjula olina kuyingira nnyumba ekifaananyi kiri kimu kyokka genda mu IPEC studio bakuba ekifaananyi twataddemu n'akawaayiro otuukawayo ne bagamba oyagala kufaanana nga Bekisu nti waliwo batwaladdemu akawaayiro bagamba oyagala kufaanana nga Bekisu manyi Bekisu musajja anjira nnyo nti njagala kufaanana nga Bekisu tigenda wali nti mukyalo oyagala kufaanana nga Suzi nti dasaidi eri abakapere temuleeta abagala kufaanana kapere tetubalina naye gwe tuuka wali si kyangu ate tukuba ebifaananyi okwebo wadde tunyiriza nnyo naye ate tetusobola atasobola fuuka Bekisu nambeemu tomulaba ennaku ezo mu ntebe biki bamukubye ebifaananyi bannanga akuba ekifaananyi ekirungi ku mutindo ogusembayo kubanga gwa waggulu ayina mashini buli kamera agiina abali mu Mboozi mu kati mwamulaba era omusajja oyo ate nno munaye ateeseka naye era abantu abalina emikolo bw'ogenda kwa IPEC Studios asobola okuwa ka discount nakusalirako musajja muntu mulamu kibuka muntu mulamu nnyo bambi kale abantu mwenna tubakubiriza ogenda kwa IPEC Studios owaye nzikiriza mu Mboozi mu kati mpise wano eddoboozi nebazeeko ku mwami gwe bayita Amin Musoke Amin Musoke taata muganda wange webale nnyo webalire ddala ebintu byonna byonkoledde mu bulamu bwange webale nnyo webalire ddala ebintu byonkoledde mu bulamu bwange oyo yasoba nange munebalizeeko byankoledde ojja mwebaza lulu naye nze byankoledde binene neyanziza nnyo neyanzeege era nsaba Katonda akuweemu kyosinga okwagala
nsaba Katonda akuwangaaze akuwa obulamu obulungi. Amina. Omanyi abagagga oba abantu abalinamu ku ssente ng'akyasobola okujjukira boyi we bwe yawangaala naye ng'ate si gwe yawangaala naye yekka ng'asobola n'okuyamba omuntu gwalaba omulala ng'ali mu bwetaavu tebalabika ng'ate akuyamba nga talina kyasuubirayo talina kyakusuubirako. Abo abantu batono ku nsi kuno era mukulu Amini taata weebala omutima ogwo saba Katonda akuwemu ekisinga obulungi. Rashida nkutumiddeko nnyo mukwano ne Kalama. Rashida nkutumiddeko nnyo London yawo ne Kalama mpozi nentumirako ne ku bosi wange Bazibu Bruno Francis wali London yawo nkutumiddeko nnyo muganda wange okay. Oyo yensonga lwaki abaana abo basomera eri yoyo akati ebintu abantu mwenna n'abantu wange bamuteekeyo mugamba wange musabe ajja kuwulira bossman Bruno ajja kuwulira musajja wa kisa bossman Bruno n'abange bagendeeyo era abantu mwenna bane buli omu gy'osinzira tetuyinza tubira bantu tubamalayo